okwewola airtime ku ssimu riba. Okwewola airtime ku ssimu riba. Nabadde mbaale ku university mu ziyara gye nabaddemu nenjogera okwewola ku ssimu, abayizi bonna bagambye nga bonna beewuunya, ndowooza kiki kino kwegamba, ndowooza abayizi angeja beeyiyayiya abasinga beewolawola nnyo obugundi obwo airtime ku ssimu. Riba mubi nnyo 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 nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba dirhamu riba, dirhamu emwe ya riba. Kasimonya kasembayo kuba katono katwale kasiringi ka Uganda katono obusirikito obwo 0.8 obwo cents obwo. Yaga dirhamu riba, okulya dirhamu ya riba. Yaakuluhu rajulu, sengo musajja agirya, wa huwa ya'lam, ng'akimanyi ddala bulungi evudde mu riba. Ashaddu mbi nnyo min 36 zaniya, okusinga omuntu okwenda ennyenda 36. Kati awo nabbi ageraageranyiza naye suulya yamuvuma. Nabbi ageraageranyiza kasimonya akariba n'okwenda n'okukola ki, okwenda ennyenda 36, n'agamba okwenda ennyenda 36 kiri yadde okwenda ennyenda 36 kiri yaddeko okusinga okulya kasimonya akamu akariba. Okwewola ssente kuno kwe twewola okwa riba tuli ffenna nga weewola airtime bikutte mulimu riba. Lwaki mulimu riba? Olw'ensonga enziza ya ssente eyo engeri gye bazikusalako eyawukana, ekikulaga nti percentage eyawukana okusinziira ku zeeweewoze. So senga teyali riba, kubanga mulimu abatugamba nti nedda eyo eba message, batucharginga ssente za message. Senga baali batucharginga ssente za message zaali badde tezaawukana, kubanga message eweereza 15,000 yennyini yeweereza n'omutwalo, yeweereza n'ekikumi. Gamba batuweereza ne message ez'obwerere, mutemutera zifuna, batuweereza ne message ez'obwerere. Kati lwaki otugamba muntu charginga? N'olwekyo bwe wawola 10,000, 10,000, bwe wawola 2, 2,200, bwe weere 3, 3,300, bwe wawola 5, 5,500. Okukyukakyuka, ekyo nekingamba Dr. Mulamba wa byanfuna, yangamba okukyukakyuka kwa ssente ze bakucharginga ng'ozzaayo kikulaga nti bali tebakucharginga message, badde bakucharginga okusinziira ku kyeweewoze. Kyeweewoze kyekisinziirako okuteekako interest ennyingi oba enki entono. Ekyo tukubira omulanga baganda baffe mwenna abeewola ssente ku airtime, abeewola airtime, abeewola ssente. Kati ne ssente bazeewola kwenyini ku mobile money. Osobola batwaliko balina omuwendo gwe bakomako nga basobola okuwola bwe badde etambula bulungi. Ebyo byonna bigwa mu riba almanihiyu anhu shar'a, eyagaanibwa Allah gwe yatugaana, n'ayogera n'ebibonerezo ebikulu ku bantu abalya riba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Allah gamba muti abange mabakiza muti Allah, mulekeyo riba. Byonna buli ekiba kisigadde mu riba muleke. Bwe munaate mukikoze fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, mulangire tuli mu lutalo kyere ne Allah n'omubaka. Bwe mba mulemedde okwewola airtime mulangirire tuli mu lutalo wakati waffe nani ne Allah.